Eby'amasaasi Mpuga nsamba ate buli olukyabye byeyongera ddala okuba obubi gy'abadde addukidde ng'alowooza naye bagenda muwolereza omukulu Nobert Mao naye alabika ng'atabuse era agambye tamwagala era tayagala abeesemberezeeko wadde naye si yagenda okuba nga akuŋŋaanya abo ababa balemereddwa gye balina okuba nga balemereddwa. Ffenna tumanyi bulungi nti omukulu Masaasi Mpuga nsamba bava mu DP era ne batuuma akabenje ako ne bakayita DP block ne bajja n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo mu national platform nga bwe tutandise okulabako nga bwe batandise okuimplementinga ebigendererwa byabwe baganda bange ne we bituuse nga batweraze kye baagala era batweraze kye bali. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga efuuse enzibu nnyo gye bali ne gye baagala okudda munnange tebakyaddayo era Mao agambye talina muntu wa DP block gw'akyakkiriza kubanga naye tajja kukola n'awagana n'abankwe abayinza n'okusaanyaawo obulamu bwe so naye atya ate nga naye abanne yabalyamu enkwe banaye teri mubbi ayagala kumubba. Ndabye mukulu ono waffe nga yeekalisa mu kamera yagamba bannaaye ensi eno si nnyangu, tewali muntu ayagala kumubba baganda bange, naye nga mukama ono waatalya nguzi era nga mukama waatunuulira ennyo tulabe nga tutambulira wamu. Tusuubira bulungi nti His Excellency the Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda eno tujja kuba banjawulo era tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Ffe tumanyi bulungi nti tukwataganye kulaba nga tutuuka ku buwanguzi era tukwatagana kulaba nga tukola ekituufu kye tulina okufuna. So oye yenna awulira nga alaba nga tumuzitoowerera oba nga alaba nga bye tukola tabyagala oba awulira nga tali happy na byaffe, oli wa ddembe nnyo okunyenyaamu obyanguwa n'otambula munnange tujja kukusangayo. Ffe tubamanyi ne gwe mukulira tumumanyi era tumanya ani abatuma. Salinga ekintu kyo tukozesa selective attention bannayuganda nti atuteerawo ekintu kye tubeerawo nga ffenna tufokasinzeeko ne tupayinga attention ku ekyo ekintu nga ye ayina eno kyakulubbeesa. Kaakati njagala otunuulire ka video ke ngenda okuteerayo kasobole okudemonstrating otegeere kye bayita selective attention. Gye tunaamaliriza video eno ojja kuba ontegedde bulungi. Njagala weetegereza abantu abambadde white nganze obale ttaachi mmeka ze bagenda okubaera nga bakubye then bw'omala ozibala tukomewo. Pacho ozibaze manyo zibaze zibadde 15 naye ekyo kye bayita selective attention nti mubadde muli bize muli mukubala touch golire eyisewo mugirabye temugirabye mubadde muli bize muli mukubala touch yoyo mwami Museveni mubaako ekintu kye muloberako nga yayina kyayisawo kanka kuddizeeyo wetegereze golira tewagirabye wadde bize nga gwobala ki nga gwobala touch. Murabye mwade mufokasinze ku ttaachi kumbe eno ligolira liyita kati ye mwami Museveni abaterawo ekintu n'abakolera selective attention yammwe ne yonna ne mugiteeka ku ekyo ekintu eno nga ye ayina kyayisaawo. Mujjukire mabega mutabani we Muhozi tweet gye yakola n'amukwata n'amujja ku bwa Commander Land Forces. Ffenna abantu bonna ne badda ku ekyo bannange amudimotize naye bwe yamala omujja ku bwa Commander Land Forces n'amupromotinga n'amufula fulu jeno amalirizaawo akwata CDF abaddeko mbadi amukwasa obuyinza abantu bonna ne batandika okwogera ebyo ti Museveni addidde mbadi mu February addidde mbadi amwadde obuyinza bonna kino kiraga ki Museveni alayika yetegekera transition alabika agenda kuwaayo obuyinza February omusajja tamulinze na kubugumya kifo mu February mwe yamukwatiza obuyinza mujjukira bulungi nnyo essaawa eno amugjewo ataddewo mutabani we gwataddewo. Ekigendererwa kya Museveni tabeerangako nti simanya ategeka mutabani we kujja mu buyinza. Museveni tekibangako mu birowoozo bye nti waliwo pulezidenti agenda okujja afuge Uganda mu Museveni ng'atudde wali wabbali. Ekyo tekimuli mu mutwe mbw ateekateeka mutabani wajje mu mutabani waafuge
nga ye Museveni ali wali atudde kuga ekyo kijustifying nti Museveni alina byalemereddwa kati azze alese mutabani we atereze taata byalemererwa. That cannot be Museveni. Okwefuula mbu alina byalemereddwa nti mutabani we akole ki ajja afuge essaawa eno atadde mutabani we mu strategic position akulaga nti akyatukalakata paka kutufiirako ate nga mutabani wa mutadde mu position whereby nti ebintu webikeera nga bigoyinze south mutabani wa mutadde mu position that he can take over. Oyo Museveni amwe muli kubirala tuli kubirala. Oyo Museveni ku mpomero gyawomerwamu entebe adde wabbali mbu afugwe tekisoboka era tekirisoboka. Kati oyo Museveni abateerawo ekintu kyemubeerako ekyo nga kyemufokasinzeeko kati bulijjo abantu balioko mumuhoza kati wuuyo essaawa eno CDF obuyinza bonna buli kimu kyonna mukimanyi. Kati ffe tuli eno tuli mu kweregana bino bya bedi bwanika byatuteerawo byetuliko yali eri akola strategy ze ffe tuli kubibwanika. Kati essaawa eno yatuteerawo bibwanika naye ng'essaawa eno kati kintu kyayagala okwakivinga ekirala yakakasa nti kati Buganda tasobola giwiininga naye kati alina gikolera ki gitememu. Yensonga kati lwaki kati essaawa eno waliwo bino bya bedi bwanika era ogenda okulaba ne banna abalala bagenda kujja bagambe nti ffe Bobi Wine kati tetukyamuliko nga bakimanyidde ddala bulungi ne bwokeera enkya ne weekutula ku Bobi Wine. You cannot defeat him ensi yonna yonna tosobola mudefeatinga Bobi Wine. Bakimanyi they are weak but bagenda kukosa chance eyo objective yaabwe eriki divide Buganda abamu babire wa Bobi Wine namwe mutwaleko bebe mututte nga bakimanyi nti ensi yonna yonna tebalina buganzo obwo kwenkana Bobi Wine naye mu Buganda bamanyi nti balina bebajja okudividinga mu kubanga Museveni Buganda yekyamusumbua yalemu okugiwangula kati webe kulemye okuwangula kyasigadde gibalira gitememu mugenda kujjanga mubalaba beerangirira ndi kati laffe tugenda kwesimbawo naye ngenda kwesimbawo Bobi Wine alira alina balina fenna tuli baana ba Buganda nona ali eno olwo nga tamazo gidividinga mu to make it weak. Oye Museveni atido modemo era ze kyemba saba kiri kimu ejemizina zina zemugiwa attention mugive kandi focus kati ojja kulaba bina amalo okwerangirira nti naffe tujja olwo kati discussion ebeere ku bo yo ali Museveni nga ali mu comfort zone ye yekolera bibye atambuza bibye ffe tudde ku bibwanika n'akabinja kaabwe konna bino biri kuki effort yaffe yonna tugiteeke ku ebyo tulina bire kabulesi oba beekoze biki kubalya kawaani bo bavuga ekintu kyabwe. Kati gwe weebuuza Abedi yali agadde ddi Buganda omanyi mwerabira nnyo yakeerako wano ng'akuba Buganda. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP baagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala bo ebyokulembera tebabifaako. Kati yali ajagadde ddi their objective essaawa eno is to divide Buganda babeere eno nabo befulambu ba Buganda nti ne Bobi Wine ali eri baagala kukozesa Mengo kujjako bantu abamu ku Bobi Wine nabo kwekweka mu Mengo nti bo batuukirize ekigendera kya Museveni ekyokubeera nti adividinga mu Buganda kuba yamulema okuwangula tagirinaamu buganzi. Muve ku bisajja ebyo bibwanika ne banne mufokasinge kyenjegena kujjetya omusajja enteekateeka ye yakutufiira ku paka ino bimuliko simanyi abantu babadde bafokasinze simanyi muhozi wati muhozi disi muhozi dati ewa oyo Museveni atule ku bali mu bamufuge oyo ye kigendererwa ki tasobola kukkiriza it cannot be Museveni to sit back mbusimanyi waliwo amufuga ne bwaba mutabani we ekyo tekisoboka. Kati abaddaawo n'abakozesa selective attention mu focusinga ku birala nga ye ayisaawo bibye nga ye ayisaawo bubye. Who is Abedi Bwanika? Lwaki temubivaako ebyo ebisajjasajja ne binne who are they? Tebalina kye bali bakakyere posho. Nze badde mbasaba ebyo ebisajja mubiveeko saawa yakufokasinga sikuddamu ebyo ebisajja bya kisiru kati mubayambeko mu objective yaabwe y'okudividinga mu Buganda batuukirize ekigendererwa kyabwe kya Museveni kye yabatuma. Oyo omusajja yakeerako enkya nga Dr. Besigye we yakyogera mbu omusajja yakeera enkya n'agamba mbu akalulu kaali free and fair. Oyo can you trust Bwanika? Era nene mumufula topic of discussion temubiwera ddala budde.
comment eno njije mu video yange je nakola mu mwezi omwenda 2023 era nga nakatinze kye kigambo kyange kyenkyayimiriddeko. Omanyi mu 7 ya masteringa ekintu kyo tukozesa selective attention bana Uganda nti atuteerawo ekintu kye tubeerawo nga ffenna tufokasinzeeko ne tupeyinga attention ku ekyo ekintu nga ye ayineno kyakulubbeesa. Kakati njagala otunulire ka video kengendo okuteerayo kasobola okudemonstrating nga otegeere kye bayita selective attention gye tunaamaliriza video eno ojja kuba ontegedde bulungi. Njagala weetegereza abantu abambadde white nganze obale touch meka ze bagenda okubaira nga bakubye then bw'omala ozibala tukomewo. Pacho ozibaze manyo zibaze zibadde 15 naye ekyo kye bayita selective attention nti mubadde muri busy muri mu kubala touch golire eyisewo mugirabye temugirabye mubadde muri busy muri mu kubala touch yoyo mwami 7 mubaake ekintu kye muloberako nga yayina kyayisawo kanka kudizeeyo wetegereze golira tewagirabye wadde busy nga gwobala ki nga gwobala touch. Murabye mwade mufokasinze ku touch kumbe eno ligolira liita kati ye mwami 7 abaterawo ekintu n'abakolera selective attention ya mwene yonna ne mugiteeka ku ekyo ekintu eno nga yayina kyayisaawo. Mujjukire mabega mutabani we Muhozi tweet gye yakola n'amukwata n'amujja ku bwa Commander Land Forces fenna abantu bonna ne badda ku ekyo bannange amudimotize naye bwe yamala omujja ku bwa Commander Land Forces n'amupromotinga n'amufula fulu jeno amalirizaawo akwata CDF abadde kombadi amukwasa obuyinza abantu bonna ne batandika okwogera ebyo ti Mao 7 addidde embadi mu February addidde embadi amwadde obuyinza bonna kino kiraga ki Museveni alayika yetegekera transition alabika agenda kuwaayo obuyinza February omusajja tamulinze na kubugumya kifo mu February mweyamukwatiza obuyinza mujjukira bulungi nnyo esaawa ena amugjewo ataddewo mutabani we gwataddewo ekigendererwa kya Museveni tabeeranga konti simanya ategeka mutabani we kujja mu buyinza. Museveni tekibangako mu birowoozo bye nti waliwo president agenda okujja afuge Uganda mu Museveni ng'atudde wali wabbali ekyo tekimuli mu mutwe mbw ateekateeka mutabani wajje mu mutabani waafuge nga ye Museveni ali wali atudde kuga ekyo kijustifying nti Museveni alina byalemereddwa kati alese mutabani we atereze taata byalemererwa. That cannot be Museveni okwefulani ng'alina byalemereddwa nti mutabani we akoleki ajja afuge essaawa eno atadde mutabani we mu strategic position akulaga nti akyatukalakata paka kutufiirako ate nga mutabani wa mutadde mu position whereby nti ebintu webikeera nga bigoyinze south mutabani wa mutadde mu position that he can take over. Oye Museveni amwe muri kubirala tuli kubirala oye Museveni kumpomero ja omerwamu entebe adde wabbali mbwafugwe tekisoboka era tekirisoboka kati oye Museveni abateerawo ekintu kye mubeerako ekyo nga kye mufokasinzeeko kati buli gy'abantu baliko mumuhoza jja kati wuuyo essaawa eno CDF obuyinza bonna buli kimu kyonna mukimanyi kati ffe tuli eno tuli mu kweregana bino bya bedi bwanika byatuteerawo byetuliko yali eri akola strategy ze ffe tuli kubibwanika kati essaawa eno yatuteerawo bibwanika naye ng'essaawa eno kati kintu kyayagala okwakivinga ekirala yakakasa nti kati Buganda tasobola giwiininga naye kati alina gikolera ki gitememu yensonga kati lwaki kati essaawa eno waliwo bino bya bedi bwanika era ogenda okulaba ne banna abalala bagenda kujja bagambe nti ffe Bobi Wine kati tetukyamuliko nga bakimanyidde ddala bulungi ne bwokeera enkya ne weekotula ku Bobi Wine. You cannot defeat him ensi yonna yonna tosobola mudefeatinga Bobi Wine bakimanyidde they are weak but bagenda kukosa chance eyo objective yaabwe eriki divide Buganda abamu babire wa Bobi Wine namwe mutwaleko bebe mututte nga bakimanyi nti ensi yonna yonna tebalina buganzo obwo kwenkana Bobi Wine naye mu Buganda bamanyi nti balina bebajja okudividinga mu kubanga Museveni Buganda yekyamusumbuwa yalimu okujiwangula kati webe kulemye okuwangula kyasigadde gibalira gitememu mugenda kujanga mubalaba beerangirira nti kati laffe tugenda kwesimbawo naye ngenda kwesimbawo
Bobi Wine alira ina balina fena tuli bana ba Buganda nona ali eno olwo ngatamazo dividing amu to make it weak. Oye Museveni atido modemo era ze kyamba saba kiri kimu ejemi zina zemujiwa attention mujive kandi focus kati ojakula bina amaro okwerangirira nti naffe tujja olwo kati discussion ebere kubo yoli Museveni ngali mu comfort zone yeye ekolera bibye atambuza bibye ffe tudde ku bibwanika n'akabinja kaabwe konna bino biri kuki effort ya ffe yonna tujiteke ku ebyo tulina bire kabulesi oba bekoze biki kubalya kawani bo bavuga ekintu kyabwe kati gwe webuuza Abedi yali agadde ddu Buganda omanyi mwerabira nnyo yakeerako wano ng'akuba Buganda. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP baagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala bo ebyokulembera tebabifaako kati yali ajagadde ddi their objective essaawa eno is to divide Buganda babeere eno nabo befulambu ba Buganda nti ne Bobi Wine ali eri baagala kukozesa Mengo kujjako bantu abamu ku Bobi Wine nabo kwekweka mu Mengo nti bo batuukirize ekigendera kya Museveni ekyokubeera nti adividing mu Buganda kuba yamulemu okuwangula tagirinaamu buganzi muve ku bisajja ebyo bibwanika ne banne mufokasinge kyenjegena kujjetya omusajja enteekateeka ye yakutufiira ku paka ino bimuliko simanyi abantu babadde bafokasinze simanyi muhozi wati muhozi disi muhozi dati ewa oyo Museveni atule ku bali mu bamufuge oyo ye kigendererwa ki tasobola kukkiriza it cannot be Museveni to sit back mbusimanyi wali wa mufuga ne bwaba mutabaniwe ekyo tekisoboka kati abaddaawo n'abakozesa selective attention mu focusinga ku birala nga ye ayisaawo bibye bubye who is Abedi Bwanika lwaki temubivaako ebyo ebisajjasajja ne binne who are they tebalina kye bali bakakyere posho ze badde mbasaba ebyo ebisajja mubiveeko sawa ya kufokasinga sikuddamu ebisajja bya kisiru kati mubayambeko mu objective yabo y'okudividinga mu Buganda batuukirize ekigendererwa kyabwe kya Museveni kye yabatuma oyo omusajja yakeerako enkya nga Dr. Besigye we yakyogera mbu omusajja yakeera enkya n'agamba mbu akalulu kaali free and fair oyo can you trust Bwanika era nene munfula topic of discussion temubiwera ddala budde byebyo nno omukulu Robert Mao ntunule n'onkulagirira ate kinetagisa kutunule byebyo nno eby'omukulu Mathias Mpuga byo bigenda mu maaso n'okubeerera ddala ebibi ku ludda lwe kubanga n'omukulu Robert Mao agambye takyayinza kumwesembereza kubanga yamulabyemu elementi ey'okuba munankwe era nga tongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna mwami Yoseite bwabulwa ali mu bikola tongera omujjukiza nti talina kyagamba bantu takyalina kyagamba abaana bagamba abaana bamutegeera mufeere mubbi takulaganika naye era tongera omusuubiza nti ne bwaneebuzaabuza atya bannayuganda teri mukisa mulala.